Emma Serugo. Emma agamba mbu buli yali ategese ku Kivvulu Promoter. abalimba Emma abalimbira Emma si promoter. Tabangako. Naye yali kate manager wa Chameleone edda. Yaliko manager. Era ne biggwa. Abamanya tugenda batukako nabo tubuulire event organizer. Balunywa. Event organizer. Alina n'ebikolobero bingi nnyo. Era babeera n'ebikolobero ebyo babeera ba event organizers. Bajjo. Oyo talina bikolobero naye event organizer. Basebo ne banywa mugambo muti abali Kachumbali TV n'abali ku mikutu gyonna amukinzidde okubeera tuno mutulaba tubagamba kimukola ky'amaanyi nnyo. Lunaku olwaleero ate ndina omusajja ow'amaanyi mu ggwanga Uganda promoter. Lwaki ompita w'amaanyi? Akulira abasuubuzi mu ggwanga mu kibiina ekya FUTA, that is Uganda Federation of Uganda Traders Associations, FUTA. Kati ensonga nnyingi nnyo ezibadde zitambula mu ggwanga Uganda, naye njasooka nga sinagenda ate ku nsonga y'abapromota, njasooka ompe comment yo ku kigambo kya addirira omwogezi w'ekibiina kya NUP. Manyi olunaku olw'ejjo baatandise okusunsulamu abantu abeegwaniza ebifo eby'enjawulo okwatira ate ekibiina kya NUP kaadi. Naye ne bagamba buli gwe baalabako eggaluga togenda funa kaadi. Buli gwe baalabako ng'ogenze eggulu togenda funa kaadi. Buli gwe baalabako ng'oliwo enyaali ng'opepeya n'ab'enyaali togenda funa kaadi. Abantu ne batandika okwemulugunya bagamba ekibiina tekigenda kuggwaawo. Kuba tosobola beerawo NUP nga tolina mukwano gwe wa NRM. Tosobola beera munnabyabufuzi nga tolina mikwano gyo abatali ku sayidi yo bw'oyogera nabo. Baani abagenda ofuna kaadi. Erinnya lyange yenze John Kabanda, ndi president wa Federation of Uganda Traders Associations, FUTA umbrella body egatta ebyobusuubuzi mu ggwanga lyattu Uganda. Ndi musanyufu nnyo okubeera ku wano. Mwebale okutukyaza. Amiina. Kati ekisooka kya byonna bwe bakuyita omwogezi ekitegeeza nti olerebbuke na buli kimu kyonna. Omuntu oyo nze sinaba kutegeera biki byayogera kubanga problem eri ku bannayuganda ffenna twagala nnyo eggwanga likyuke ate ffe tetwagala kukyuka. Twagala eggwanga likyuke naye ffe ng'ate tetukyuse. Bonna buli opposition oba buli munnabyabufuzi ali wano akimanyi bulungi nti President Museveni musajja mugezi. Ekyo buli omu akimanyi. N'abataagala kyogerako nabo bakimanyi mu mutima gwabwe nti President Museveni is very intelligent man. Mugezi nnyo alina n'omukisa. Naye simanyi lwaki ate tebaagala mukoppa. Otegeeza ki? President Museveni yakozesa techniques nyingi nnyo ate munnange n'abawa ne ku magezi abantu bamukoppe. Kubanga yawandiika akatabo ke akama study seed. Era bingi nnyo bayogerako awo nti Jeno Mugisha Muntu, taata wa Jeno Mugisha Muntu yali mu gavumenti. Mugisha Muntu n'agenda mu nsiko okubeegattako. Omusajja Museveni yasanga okusomoozebwa. Mugisha Muntu wajja mu nsiko nga taata we ali mu gavumenti. Omwana najja amwegatteko. Teyamugoba. N'agamba nali sisobola kumugoba. Naye kye twakola twamussaako bambega 6. Tulabe onajjidde ddala. Gye byaggwera Mugisha Muntu yazannya loolo nnene. Okumanya yazannya loolo nnene bamuwako n'okulembera amagye g'eggwanga Uganda. Ku ssawa y'enkomerero yazannya techniques ezaggusa abantu bano abaali mu nsiko. Kati gwe toyinza kuyimirira ssaawa eno n'ogaa nti buli yanyumyako n'owenaaleemu simanya wagenda mu wenaaleemu ate abo mwali baagadde nnyo kubanga bakolagana n'abantu abali mu buyinza. Ebbanga ddene onkoze bubi okumbuza ekibuuzo kino kubanga nze nga president w'abasuubuzi ffe abasuubuzi tetwagala nnyo kuyingira mu byabufuzi. Naye just oli munnayuganda. Naye olw'okuba ndi munnayuganda ate ndi muntu mugundiivu mu ggwanga lyange Uganda ate nga ndi muvubuka ow'enkizo n'obukulembeze bw'ensi buba bulina okutubesingako mu mbeera yonna nga bukyuka oba nga bubeerawo. Njogera nkakasa nti abasajja abo bonna aboogera kino nakiri simanya gundi yanyumya n'owenaaleemu kye boogerako tebakimanyi.
kubanga essaawa eno tubalabye ebbanga ddene bajenerozi nga balwadde bajenerozi nga bafa nga bo basanyukira balinga nga batajja kufa abantu abamu netulaba abamu nga balwadde n'otunula omuntu ng'asekerera omuntu omulwadde naye nga ye mulamu muvubuka oli gyali naye gyalaga ate nga baali badde bakolagana nnyo nabo basobole Katonda abasaasire basobole okukwata ku ntebe n'olwokuba bali mu mbeera ya kiguumaaza nga nabo balina essuubi ddene nti tebajja kwata buyinza buno bamala bakolaga dibengabye kati nze bannaffe bavubuka bannange abalina essuubi eddene nnyo mu kyenji we mbasaasirira kyovula ebyobufuzi nze byantama sibiriimu kuba nkimanyi nti byakabadi kati gwe tosobola kuŋŋamba nti oyagala buyinza naye ate ababulimu ng'obatyoboola nnyo oyinza obutateesa na President Museveni ne toyinza tubuzaabuza nti ne ssente za Museveni nze sizirya naye nga tukimanyi bulungi nti ffe abasajja abasuubudde nga n'emisolo tugisasula tetulina benefits ze tufuna mu gavumenti naye abasajja abo bannabyabufuzi bafuna billions and billions of money mu gavumenti nga bakimanyi bulungi nti ssente ezo President Museveni nga tasayininze tezirina we zifuluma naye babuzaabuza abantu ssente za Museveni tosobola zikwatako gundi yalya ssente naye kagabeera amafuta gaavuga era President Museveni yakola ki yatekako signature nti bagamuwe so mu mbeera efaanana bwetyo abantu baleke kubuzaabuza nsi gundi yanyumya n'owenaale mukale katulinde kaadi bazigabe ati waliwo nti basala bagende galuga ebyo bye bimuze ku biŋŋaano genda mu byobufuzi kubanga byakiyaaye nnyo kati ate ffe abasajja tukyali ku realistic tuli ku reality tutambulira mazima twagala nnyo okubuulira ensi ebituufu ebitambula kati kyekiŋŋaano gamba muze kaŋŋende kati ng'olimba abantu mu buli yagenda eggaluga ng'ate omuntu omusindisa mu gavumenti kusaavinga kirizo bagaana mwami Ivan bakusindika mu parliamenti y'eggwanga Uganda nga bakimanyi nti NRM erinako ababaka 3 imwe muli 6 ate ne babasindika mu parliamenti ekitegeeza nti obogenze mu parliamenti okwegatta ne bano muteeseze eggwanga kati gwe bw'ofuluma mu parliamenti n'olimbalimba mbutoliiwo era ddiiru twefuule embuffe tetwaliwo kati bagenda kuteeseza ki era lumu nali ku lediyo y'obujjajja CBS nga waliwo omusajja mukwano gwange ali mu parliamenti yesimbawo y'obukomansimbi 88 katonyeze 8 ku programu ya NLMP nga Sempijja sirigyerabira omuyaye n'akuba essimu n'agamba nti mwatugamba nti mwagenda otukiikiriza niffe nga bannakyalo tuwulira ennaku mu kaseera k'okuteesa bali mu kuteesa ku tteeka ly'emmwanyi bagamba nti sawa yakugugu babannange tukimanyi bulungi nti bw'oyimirira sipiika abalabamu enkizo nti bano balina kye batamatidde naye ate mufulumya amateeka gayite bulungi nga temukola ki nga temuliiwo kati nze ŋŋamba otya nti gavumenti yatuusiza press conference bakansala bonna babayise nomwe abasindika bagende bateese ate era kikabiri ng'ogamba abo bagenze gye babayise eri okuteeseza kati tugenda bawa kaadi which means oyina ebirala by'oyisaawo fe otulimba anti bagamba nti no baleka okubanga baalya waliwo atalya kwabo fe tulya ennaku etwattira ng'abasuubuzi bannange gavumenti naffe tubakoola fe tulyogerezi bulungi ng'abasuubuzi n'emisolo tugibawa enkya n'eggulo muveeyo bane mutuweka ssente emirimu gyaffe ng'abasuubuzi gitambule bulungi ne muve mu kugamba abantu mubawa ssente ate bayimirira mu kamera bagamba ife abalidde tetubaagala abasiiba balya 5.5 billions abasajja zibakuŋŋaanya abo buli mwezi era bannayasajja banegwe bayita gundi ono wa DPN mau minisita Katonda yatonda akasajja ako n'amagezi yayimiridde n'agamba nti tukowoola ne bannaffe ab'egindi nammwe mujje agenda even I'm going to kneel down ng'agenda fukamira awo ng'omanyi kyabadde akola yabadde abagamba mweyongereyo temujja kati kwe kuboogerako mugenda kufukamira mbu batandika okugamba tetujja kujja mu kamera bajje begatte nze nkubuulire omusajja Mau musajja mujowaaje nnyo so abantu baleke tuguumaaza bakole bituufu kubanga bannayuganda bo bali lwedde okufolowinga n'ekyo kye tukoze ekife balidas kye twagala abeeryalemba amazeewo akamyufu kaabwe era budde buno bali mu tribunal abatalina bukakafu oba nabo mativu akooti zaabwe ziri mu kukola
NUP nayo yatandise NUP okususula kwayo nga sigwa agenda abantu basalewo nga bana abali eno bebagenda ojira olaba ati no abantu banavaamu munanga ate NUP ogiraba NUP ate kye yakoze munanga ate kye kiri genuine tosobola kuddira nsi yonna bantu bonna mu ggwanga gwe n'ogamba nti be bagenda okusalirawo ekibiina kiba n'abantu abagundivu abakisalirawo NUP akate kye yakoze ebibiina ebigundivu kye byabadde bikola Mutu yale musali mugamba kadi katojiwo automatically Masaka mubayo n'abantu abebuzibwako Ivan nayimirira nakugamba bolonda gundi ne gundi bajja kusobola okutambuza obulungi ensonga zaki zekibiina kyaffe n'okubeera abawulize nebaga ne gundi bwe kityo tosobola gamba mbwa abantu musimbera yini ye nale mkiyakoze kuti wabira byengera byabadde byabuvuyo kuba twalabye wano abakulu bangi ne mu government nga bemulugunya baga nti gundi awo yafunawo 00 nebatekawo 1500 ekiraba so nebatekawo omutwalo gumu mu 1000 naye nga ate sigo yafunye nze mutima gwange nenebuuza lwaki batekawo nezo mu bigambo nti bwe yogera 10 ogamba nti 110 kati omuntu nkijja mukalubiriza okuteekawo ekigambo ti 110 nakyo kikootiza naye n'abateekateeka bakulekerawo akadirisa nti weerwaneko bingi NUP erina byekola ebituufu ate erina nayo byekola ebikyamu ne NRM erina byekola ebituufu erina byekola ebikyamu PFF bwekityo bwe kiri naye nga kyensaba bannabyabufuzi bonna okupaliza awamu baleke kutulimba kano kadirisa ka byanfuna lutalo lwapiraawo yagadde nnyo omusajja gwe bayita Munyagwa alla andi Munyagwa bwe yaleese ekibiina kye n'agamba ffenna tuyayanira ekintu eki kulya n'ateekawo essaniya era nze mbakuba munnabyabufuzi nabadde ngenda wa Munyagwa olutalo lwapiraawo teri kirala NUP teyagala kujjako Museveni waliwo omuyekera abeera n'adulesi bamu ebyo naawe tugende ku mulamwa gwe musajja Museveni nze saaliwo mu mirembe gyabwe egyo naye ensoma bisome mu kibiina kye ekya UPM waliwo omubaka eyawangula akalulu omu n'amugamba nti togeza ate yalina command n'amugamba togeza n'oyingira paalamenti n'ebyayipodi nakyo byonna byonna byabangawo n'amugamba nti gwe paalamenti togiyingiramu tugenda kulwana yali focused ng'agamba nti ekimala tulina okulwana okulaba nga tufuna obwenkanya nga baki bana Uganda nga yeewaddeyo era n'amuganda n'okuyingira ki paalamenti b'abantu bali mu kuyayanira bifo tebagala kujjako era bagaye nti iPod n'ebitali mu paalamenti nabyo bigenda kuba birina olukiiko olubigatta walabye ebibiina bwe byazuukuse ggwe tewabirabye byonna byewandiisa abasuubuzi tugenda kukola ekintu kimu tugenda kusuubula naye twogera ku nsonga zino ez'ebyobufuzi kubanga politics determining direct kituufu ku busuubuzi bwaffe bwe bunaaba kale ate sente ze muli mu kugabana ezo empitirivu zaffe abasuubuzi ffe tuzibawa walabye trillions and trillions of money zibayisiza URA ezigenda okutusoloozaako so bwe tuba nga twogera ku nsonga zino tuba tugezaako okulambika zitukwatako butereevu kale ensonga zeezo kakati nno awo nga tuvuddewo wagenze n'osiikula olutalo ku nsonga y'abapromota ali bannange buli munnayuganda n'azuukuka awadde bakyebase ne batandika okubaganya ebirowoozo ddala kituufu promota yaani event organizer yaani manager yaani buli omu nga yeebuuza ekituufu kyeki kubanga abasinga badde bamanyi nti promota bebo ba Abitex basajja affe babajjo ba promota ne wavudde n'ogamba nti abo si ba promota ensi negamba kiki ddala ekigenda mu maaso promota yaani ddamu olambule bulungi ensonga kakati abantu abo beesiba ku luzungu ng'ate tebalumanyi ekigambo promota kiba bwe kiti biri bisatu waliwo promota waliwo manager waliwo event organizer ebyo bisatu event owner togendayo
naye katugambe waliwo promoter, manager, event organizer. Kati event organizer is a businessman. Irona alina kubeera tugera byo abantu bano okusobola obbirawo bulungi obitegeera ogenda byogera with examples. Yes. Kati event organizer, event organizer oyo ye mutegesi w'eki aba musuubuzi naye nga asuubula bivulu byokka. Ye ategeka bivulu byokka, be bategesi b'ebivulu. Be bategesi b'ebivulu. Mu luzungu se promoter. Promoter yono. Genda maaso. Tusooke malirize ba event organizer. Event organizer for example. Kati wano waliwo ababigatta. For example, Keti Promotions. Ono ye promoter ate event organizer. Kubanga ye Keti Promotions. Ye Keti Promotion era ina ne company eri registered esasula n'emisolo mu promoting abayimbi nga twali tulabyeko Eagles Production. Ng'ekibiina ekyo akimanaginze bulungi, akipromotinze bulungi, akimanaginze bulungi. Era kyeyatulaga yagamba nti bwe mbajjako omukono bagwa, bwe yabajjako omukono ne bagwa. Flat. Kituufu. Yamanaginga abasajja abakulu abalina abakazi n'abaana ng'ate bagagga. N'obudde buno yamanaginga Kalo Nantongo. Very good. Kati otegedde bulungi. Kituufu. Tulina Songs Avenue. Abo ba promoter ate ba manager. Ba promoter ate ba manager. Olwo temuli byakiyaaye. Owulira bulungi. Songs Avenue balina abayimbi. Era bw'oboolekera ku ba promoter. Olwo twogedde nti chairman waabwe ye Keti. Kuba n'erinnya liri waggulu. Kati abo babiri. Bebe Kulu muleete. Promotion yalengera Leema Namakula n'agamba oyo omuwala ajja kuba muyimbi mulungi. N'amugattako etoffaali. Leema n'ashayininga. promoting. Yes. Kakati abo twogera ku ba promoter. Tetunaba kwogera ku ba event organizers. Wabula twalemyeyo Keti ne tumugamba nti ono ali ligebo. Ne tumuteekayo ti promoter. Oyogedde bulungi. Obategedde ba promoter. Muwandiike mwe abatabimanyi. Kati promoter mutegedde. Kati promoter aleka amutegedde. Naye kakati we bagenda omutegerera obulungi. Ng'oleese. Nga naye mutuuseeko. Kati tuwate ku event organizer. Event organizer. Event organizer. Lwakuba Keti atukyamya nnyo. Kubanga mugagga ate agatta ebintu ebyo byonna. Naye kati katulemereye ku event organizer. Akojja kasalamu. Kwa promoter. Katugenze kwa event organizer. Tukyaliyo ku event organizer. Kati abantu bano bamisleading ebintu. Nange Kabanda nina event company. Marketing agency. It's Joke Events and a marketing agency. Abo ba event organizers. No event. Ba event organizers basalwa nnyo n'ebivulu. Bakola nnyo loosi. Kyokka sente zaabwe bwe zifa. Nga bagamba kati nze nali promoter sente zange zaafa government ezinsasule. Ba event organizer bebaani example kuba manyi ya Nobert yawo. Nange nali nsaliddwako. Lwakuba nti nze ndi wanjawulo. Mmanyi kategole mwengwa. Ndi musajja musuubuzi era bwe nsalwa sikireiminga. Nakireimingako COVID. Ne bakusasula n'obivaako. Weewaawo tezaggwayo naye nabo twalabira ddala nga n'abo maduka tebabasasudde era ne ŋŋamba nti nekibampadde be bali. Ontegedde bulungi. Kati event organizer. Kati nina muganda wange omu Kasapula abadde ankubiddeko wano. Ye natunda na butebe mu bivvulu. Ndi promoter atagambika. Bannange tuve mu bintu by'ekivandulo. Bwe tuba nga twogera ensonga eziri serious. Abo abatunda obuteese ba service providers. Basuubuza bawedde emirimu. Kubanga osuubula butebe bwo n'ojja okubutunda mu kivvulu period. Toba promoter. Toba! Ne bw'oba otegese kivvulu ojja n'ogula King Sir. N'ogula Dr. Jose Chameleone miliyoni 2. N'ogula Kenzo 20 million. N'omugamba jangu onnyimbire.
era inaona kubanga sente wazimuwadde dda najja n'ayimba tayagala kumanya byaloosi byo n'atambula n'agenda example mwabo ontegedde bulungi naye saagala nyokozesa amanya kubanga essimu zibadde mpitirivu ate abantu twagala bategeere katukolera abantu tukolera abantu kati katugende ku Emma Serugo Emma agamba mbu buli yali ategese ku kivvulu promoter abalimba Emma abalimbira ddala tabangako naye yaliko ate manager wa Chameleone edda yaliko manager era ne biggwa abamanya tugenda batuukako nabo tubuulire event organizer balunywa event organizer alina n'ebikolobero bingi nnyo era babeere n'ebikolobero ebyo babeera ba event organizers bajjo oyo talina bikolobero naye event organizer ate musajja waffe Abitex kati oyo agwawa kuba abantu bonna Abe yatuuka n'akitegeera nti nze ndi event organizer si promoter nga tali n'afunayo omuyimbi awe mabegako twamuwulira n'awulira obugumu obubeera mu kye bayita promoter n'amuddukako tasobola kumusobola ekisooka olina okuba nga eri organized bulungi with the paperwork so intelligent teweebaka a senior business man boto bw'olina okuba ene promoter oba opromotinga promotinga Pisira Lisa bavaayo Pisira Lisa waliwo Pisira Lisa waliwo n'omuwala omukyala gwa Serena Bata olina ne byotalina kukola ng'opromotinga omuyimbi amunoonya kati ayagala musiba tayinza butamunoonya kubanga yeeteeka mu mulimu gw'atali abo bonna basuubuzi basuubuzi lwakuba bo basuubulira mu industry ya entertainment kitegeeza Abitex event organizer yes si promoter n'omuteeka mu bracket n'ogamba business man ekitegeeza ne Balamu event organizer awedde emirimu sitroko business man era bonna balina entebe zaabwe mu Federation of Uganda Traders Association zifuta bajje bewandiise balina gye batuula ng'abatesitesi b'ebivvulu ekyo kiri automatic kati lwaki batuula ate mu bifo eby'abapromota balengera nga waliyo weakness eya leadership era Keti nga chairman waabwe kubanga Keti engeri gy'atotolinga byonna asaana n'okuba nga yabakulira owulira nti ye alina byakoze betulengera n'ogamba nti ono yatuukiridde alina kubaawo Jeff Kiwa agwawa weebale nnyo kati Jeff Kiwa agatta bibiri management ne promoter kati era kyobola bibalema kubanga promotion ne managing omuyimbi biba zonna office nene kati bakola ensobi ne bajja ne bazigatta kati Jeff Kiwa yali alina kuba ku kimu promoter anti Jeff Kiwa manager amanaging aba mulala akola bwa anti alina mu Ken alina omuvubuka gwe bayita Ken atola nti alina omuvubuka ezo ziba nkiiko ennene nga ye yakulira olukiiko lwa promoter nga swangizi bweba nti nene bayo ba Peterson nti ayagalaza we kugira Peterson ndinyumizanga gwe munne yayiva ni musajja mugezi awo okategedde bulungi kati event organizers bebategeka ebivvulu ne babaleeta eddeyo mu byalo nga babayita bambaleese ne bano bannayuganda bamiisiyuzinga omulimu bintu babiteekamu omuzannyo nti event organizer yali badde ng'ategeka n'ebivvulu nga 5 mu mwaka kubanga bino byakulowooleza nnyo kati ne BMK omugenzi Allah subhanahu wa ta'ala amusaasire byamusobako yafa naye yali event organizer anti yategekanga era abayimbi ku Africana ontegedde bulungi event organizer era ensonga lwaki kyobulaba abantu beeyitabye batali Chameleone n'abakuba n'empi beemezezza yekka bwannamunigina tosobola kujja noga nti nze promotinga Chameleone awo
promoter akola binene Salongo Siraje yalikaawo mutima nabeerawo yetavaawo mutima abeerawo kyobula Chameleone abayisaamu n'empi tosobola kweyita promoter wa Chameleone awo gwe okoze Chameleone Chameleone ye promote nzo tuuka himself kati gwe mutegeka shot towigamba ze promoter how kubanga ye Chameleone akimanyi bulungi nti bwoba toliiwo asobola okukola ki okubaawo yakwata ennyimba ze n'azeetwalira ku radios ku TV n'agamba omwana twala luno kola bwoti ekiva ekisinga ojjira abantu agamba nti nno senga nkwata for example John Black ne mutegeka ebugembe n'entimba ebipande John Black ajja ku radio n'ennanga eyo teba promotion oba marketinga business yo kubanze Kabanda nina edduuka eritunda engatto liri mu brand yange engatto zange ziri mu brand yange ne kudduka kuwandikiddwako Kabanda retail kati omuchina yanguza engatto ezo da nenzireta wano e Uganda bwe nazituusa wano nentandika okuba akalango kange bane mugule engatto eziri mu Kabanda retail ndi mu promotinga business yange era bwe nabanga sirina ngatto nja kuba sirina business yes kati gwe tosobola gamba nti opromotinga Chameleone ng'ate omuyinako olunaku lumu tetujja kukkiriza ate ba manager kati obudde buno tuzze ku ba manager tugende ku ba manager yes kati event organizer omutegedde bulungi event organizer bano bonna betumanyi bonna ba event organizers siba promoter tuyina Jeff Chiwa promoter jali tuyina Sangiza Avenue tuyina Keti Promotions tuyina n'abalala ne source management Roger webale nnyo ne Roger kubanga Spice Diana ebbanga lino tubadde tetumumanyi Roger najja n'amulabamu ekitone n'amuleeta n'amugulira ennyimba situmanyi gye yazijja n'azimwa n'amuga aziyimbe n'agenda n'aziyimba n'akola video n'atandika okupromotinga twala ku radio kola kino bwe nalengera Spice nze mwennyini Kabanda nagenda ne mmugula era ne mutwale waffe Masaka mu kivulu ky'engabula banna Masaka buli mwaka ne bajja mu bungi nnyo nga bawulidde akayimba ke kali abo bakayita bata sirirejjula nena kati bwe baamulaba ne bajja ne basanyuka nnyo Kabanda waffe atuleetedde omuyimbi omukyala omulungi nze ne Spice byakomaawo promoter nasigala nga era namubuuzizza omwaka guno kipya ki ky'oyina oddemu mugule mugule nti nina Sirirejjula ne muga next year terukola ontegedde event organizer nengera kirungi ky'olina kyekiri kye nagamba nga basuubuzi maduuka nti oyina kuba na bintu toyina kasitoma ajja kujja ku bamayina bamatini bannakenya bonna bajja ku dduuka lyange kubanga nina ekyembaguza bwe nabanga navaawo for example Nabukera yamenye edduuka lyange mu Nnana ebintu byonna n'abitwala ne D21 namwe mwajjangawo nga munondawo Kabanda kubanga nabanga wendi nga nina byentunda kati siriyo mulimu dduuka mulimu muntu mulala tebagula bagula because balina product olizayagala ewe muyimbi ngendayo nga ino oluyimba lwenkola ki njogera ku Dr. Jose Chameleone #1 in Africa mu kuyimba kubanga Chameleone ayina ennyimba ennungi ontegedde bulungi era olukira ngamba yayimba Mama Mia Shida za Dunia Basimo Genze Mama Roda nzogerako kubanga jeziri Chameleone yazikola ki yaziyimba era buli lwentukayo nga muga Kamili jango nyimbireko Chameleone nga jayimba nga nayangamba mpa sente zange nga nange muwa nga agenda sisobola kubeera promoter wa Chameleone abawanjawulo nnyo anti promoter yalengera nagalugwako tekewo olupya abayimbi bano singa tebagwa singa bate bayina ba promoter tewali basebo ne banyabo ensonga muziwulidde z'amaanyi nnyo naye tukyagenda mu maaso kati tugenda kuba managers Mr. Kabanda owagira Eddie Kenzo
okuyita ba promoter demoter. Eddie Kenzo anonyeyo n'erinnya eddala ababeeyita ba promoter ayongera okuba nafuye nnyo. Demoters tekimala kubanga aba akyogedde mu luzungu nga n'akaana ak'omukyala akakiwulira kasigala kakyagamba nti oluusi baakitiibwa. Demoter abanga agamba nti omuntu tebabawanika wabula babakkakkanya. Asiposise kiba kiri waggulu. Weebale nnyo. Nsaba mwami Eddie Kenzo anonyeeyo erinnya eddala lyayinza okuyita abantu ababeeyita ba promoter ate nga ba event organizers. Kubanga bye boogerako tebabimanyi era nabalaba wano nga bakwata Genosalo obujega. Tiba promoter bazze baagala sente. Nakubaganyako birowoozo. Mwami Emazze mu inbox yange. Emma Senugo. Nagaago mwami Kabando manyi bya mu kikubo no. Byenjogerako mbimanyi. Katonda yansaasira. Nampa omutima omusuubuzi, nanfuula musuubuzi. I'm a senior businessman in Uganda. Emma Serugo bayina ensonga tumukubireko. Mukubireko. Emma Serugo alaka ine ensonga inga businessman in Uganda. Amaleo kulaba sebo banyabo. Katosobola kuŋŋamba nti nze byenjogerako sibimanyi. Emma Serugo. Mwami Emma yawummula ddo omulimu ogwo event organizers. Si promoter, si manager, si event organizers. Talinawo tasaana nakubanga tukubaganya ku nsonga zino mwami Emma nayogera ekigambo kyonna. Agende yebuuze ku bakama baffe ba Keti kubanga bo bakyalina brand. Keti ategese n'ennaku zino ne zimusala nnyo. It is okay. Oyo nja kumuyita promoter ajjudde, manager ajjudde, event organizers ajjudde. Ennamba ye bagimpeeko si kisaagire. Eya mwami Emma? Tumukubireko wano. Atunnyonnyola ensonga. Ye Serugo Emmanuel. Kano kaazikidde dda. 07 0701 adikanjisome bajja mukubira bamusumbu. Ekyo kano. Si atava ku simu. Emma Promotions. Atugambye si promoter. Esimu kweri. Mukama wange. Ashumbali. Ogamba otya omukulu Emma Promotions? Ni bulungi anko. Jebale. Sina tabbu. Gulire kyeririwo. Egulire eririwo kugamba nti nno toli promoter. Ndi wano mu interview n'omukulu John Kabanda naye azemu nakakatiriza nti nno temuli ba promoter, muli ba event organizer. Ne ngamba ebigambo bino sibitegeera bulungi kakubiro nnyinnyonnyolemukko. Promoter yaani, event organizer yaani, ne manager yaani. Okusinziira ku ggwe ndowooza yo. Okyagala ku simu, okyagala mu kamera. Sooka okimbuulire wano eno ne ku kamera nja kunoonyaako live. Obuzibu kati olaba wano wendi wano. Yes sir. Ntuwulira abasirikale weeba era badde mpozinze ne radio wano. Mbadde nvuga. Kitegeeza nkunoonyeeko. Okujjako ng'asoose kuyitamu nenziramu atuuba n'enkuba simabe wewedde. Kale sooka oyitemuko tulabe. Kale. Emma Promotion agenda tunnyonnyola mukko wanaja ajja tuddira ensonga kati liri paza agwawa kati liri pazo kati bebayimbi abeeyiya naye yeeyiya si promoter naye waliwo omuyimbi nga ye promoter ye manager we kane kugendi yeeyiya tobula yeeyiya kati bw'aba ayagala okubeera omuyimbi agenda afuneyo promoter. I'm promoting. Teraja kunda banga. Tosobola kuyimba nga we promotinga. Bizibu bitawanya tobola bagwa mangu. Abawanna ku bbiri. Omuyimbi yandibadde na tiimu ki? Alina okubeera ne tiimu ey'aba manager. Kubanga yeba brandi, yeba business. Nga bola bwe nina business etunda engatto. Alina okuba ne ba managers. Alina okuba kati mu manager, mu ba manager. Ndoza mwemuba aba marketing abanoonya obutale nga ayina ba promoter abateekateeka ensi kyegenda okuyaayaanira
abatambuze ennyimba mu mabaala ezo ziba committee. Ezo ziba committee ba promoter bagamba abantu public eyagala ki. Kati bana ba marketing ate ne bagenda ne banoonya obutale. Muyimbi ayina kubeera eno. Kakati for example, ngenda kugereza ku muyimbi waffe nga Dr. Jose Chameleone, number one man in Africa mu kuyimba. Ekimufuddo w'amaanyi kuba nti ayina ennyimba ennungi ezikwata ku mitima gy'abantu. Oba muddugavu, oba muzungu, oba muyindi, oba muki. Kwegamba nga bw'ogenda Kenya bayimba Kamiri, bw'ogenda Sudaani bayimba Kamiri, bw'ogenda Congo bayimba Kamiri, omukadde n'omuvubuka bayimba Dr. Jose Chameleone. Ekimufudde oyo w'amaanyi kati ate abakubanga ayina gurupu ezo. Anti Chameleone tubadde tetujja na kufuna ku mukisa wano mu Uganda tuyimbirako. Kubanga bannayuganda bepankapanka nnyo bazala walanka. Tetwalifunye n'oluna era tumwebaze olw'okuba talina management eyo. Abakubanga ayina ba promoter, nga ayina ba managers abatuufu abannamaddala. Singa Chameleone mu Uganda tayimba. Chameleone ayina mutima. Mutima. Anti obola abakuba n'empi. Chameleone nga bw'omulaba ne brand gy'aliko nga Dr. Jose Chameleone nga bw'omulaba. Manager wa Chameleone yali badde akyayogerwa nako nga tusobola n'omunyumyako wano. Yandibadde mulala nnyo. Kati bali abagamba nti ba promoter bewaayiriza tebadanga muno kyogerako. Ezo amuzitegedde. Era omulabye agezezzaako okuba nga atuukiriza ebisaanyizo Ketti. Era wanjawulo. Omanya amaka Ketti we gali. Ganoonyerezeko gy'agalaba. Ayina zibondi z'emmotoka, ayina biki, which means nti oyo omusajja yategeera industry ya entertainment bweyina okutambula. Business zaffe gyali eno. Era yateewakana nti amwe business man naye neno nkola ki? Gyendi. Ensonga zezo kusibone bannyabo. Ba manager tubogeddeko. Ba manager tubogeddeko nti yeyina kubeera group of people. Nga talina beera omu. Balina beera bangi. Kati ogamba industry ya music ya Uganda wano weeri. Weeri eriwa. Uganda industry nze nina ebivulu byengabula bannamasaka buli mwaka omwezi gw'omukaaga ekidigida ku keesa ani asinga it's my brand era Jock Events and Marketing Agency my company nebakikola naye twanoonyeza omuntu aliko tumuteekeko amazima yatubuze ekyayamba nti twakola erinnya ddene ng'abantu olulengera nti ekidigida bo bajja buzi tebabuuza kiriyo sokoleke wanoonyeza abayimbi bootera ku kipanda abaleeta abantu abayimbi ekipya nga tulina abayimbi bangi ne tuteekako nawolovu tewanoonyeza ate wakana kuba nawe posita bagirabyeko naye nakyalo babirabanga omukyala kati obudde buno asinga mu Uganda obudde buno atrendinga number 1 obudde buno bamuyita Avapeace. Lwaki tebamutaddeko kweyanziza nnyo sebo sala nnyo kwogera ku bayimbi bajja kugamba kakanya ati ye mukyala agamba ti abayimbi bakubuze omukyala Avapeace yaliko mu basajja akeesaha yaliko ebyo bibyo nze saagala kukakanya bayimbi ama abayimbi bannaffe mwebale kuyimba mwongeremu amaanyi naye ababeesibako nti bapromota bammwe balimba basebere banyaba ensonga zezo ndowooza muzitegedde abali kugumpano abati tutudde wano ne audience eri emabega abantu bangi nnyo mulina ebibuuzo audience sebo buuza ekibuuzo era sebo nga mukulu Emma Serugo bw'agambye nze mbadde nkusaba ofuneyo olunaku otukyaze nkukyaze neyeyita promoter mukubire ne bwana aba Abe okujjako Ketti tonteeka naye ku seeti kubanga ye nagambye nti atuukiridde njagala oleete yenna ate nina musajja wange owabatiibwa events manager Jemba omumanyi oyagala kunkola kindeka gwe oyo asobola okukutaanya ensonga nze ndeka nvaako kale basobola wanjawira ekibuuzo tuve wano nze mbaddeyo n'ekibuuzo esebo manager ono
aba mutuufu okugoba okweyita promoter? Manager, ani emirimu gya manager mirala nnyo giri totally different. Manager managing just muyimbi bantu omuyimbi batumatumako genda eno omuyimbi manager making sure omuyimbi. Promoter office yanjawulo kati teba mu management kyemmanyi ku management yabera manager yabera n'ebitabo eby'omuyimbi. Shiba n'amugamba tulagawa, n'amugamba mukama wange ku weekend tuyina moloto tuyina jinja tuyina eno neno era sawa 8 tuli mu studio ono njinyumizanga ono ogenda kwambala olugoye ku mukolo gwe tugendako guneeno okitegede ye artist promoter n'atambula n'anoonya ensi byeyagala ennyimba zirazeewa bazikuba wa radio kyesinga okuba music nyimba ki era manager yine kimukakatako n'okugenda okunoonya market. Omuyimbi waffe alina okuyimbako e London kuba omuyimbi n'okulinnya ku nnyonyi ne bagamba nti agenze London kuyimba kiina amaanyi kye gamwongera wano. Era nze nina abamu baŋŋamba nga nti kubanga kati bibanga ebyokubakakanya naye nze nina abamu bagamba nga nfunireko ku tiketi ngendeko ebweru. Tunaavayo amaanyi gajja kuba emirimu gino ogimanyi bulungi lwaki ofunayo omuyimbi n'omumanaging. Edikenza ajja kusooka kubateekateeka asooka abateeketeeke bulungi kubanga omulimu aguliko. Tewali buzibu tujja bamanaging. Kale basewo ne bannyawo tetujja sukakaawo mbere bulungi.